tekiruma okubanga oli ku TV n'olengera nga mutabani wo goba doyina mwe suubi oli mukyale Bugerere ali mu kuyiriba hadduka si kuyiriba kuno okunoonya sente yabadde yeekalakaasa bw'agenda ku Parliament. Owulidde kyokka ngolowooza nti oli mu opposition. Weeyambe mundaayo omanye nti olutalo lwe tulimu si lwa mubiri, olutalo lwe tulimu lwa mwoyo. Bw'oli wangula emizimu gy'ewammwe ojja gaggawala. Mu buli mulembe gwonna kagube mubi gutya wabaawo abagaggawala. Gavumenti terina gweremesa gaggawala. Tekisoboka eno bwekugaana ng'osenguka oteekwa gaggawala. Kasiteebeera mbi gavumenti ovaawo n'ogenda ogaggawalira ewalala ne batandika okwegomba. Era bannanga abantu b'eggwanga lino bali mu mawanga bagaggawala. Kyova olabanga basindikayo abakungu boogereko nabo banemukome eweeka mu investingeko ewaka. Olina kuwangula buwanguzi mizimu egiri wakati wo ne Katonda. Bw'otegeera Katonda atugambye nti ng'ebisumuluzo abikwasa. Isaiah 22:22